Abasiraamu okweteroola eggwanga lyonna bakedde ku mizikiti egy'enjawulo okusaala Eid el-Fitr. Mu ssaza lya Buddu mu disitulikiti y'e Masaka okusaala Eid kukulembeddwamu omukulu w'ettwale ly'e Masaka Sheitwaha Bugembe ng'akubiriza abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi wadde ng'ekisiibo kiweddeko. Nga tweyisa bulungi ne bantu bannaffe tusaddaake byonna bye tubadde tukola okusaala tetugamba tumadde taraweeha byawedde tukyayinayo taraweeha endala oyimirirako ekiro n'osaala ffenna tujjudde agazibu tugalaajanirire Allah subhanahu wa ta'ala nga tuzuukuse. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba naye yeetabye mu kusaala Eid nga wanaakubiriza bannamasaka okwongera amaanyi mu kulima emmwanyi. Temutunda ttaka ly'abakadde baffe si mmwe mwaligula ate temwongerangako, mulikulaakulanye musimbe emmwanyi, temulinda za gavumenti ate n'ezaffe zitusimba bali mu zisaawa. Tugende tuddemu tukuze ebitundu byaffe tugobe obwavu. Omumyuka wa Pokino owokusatu Mwalimu Kato Abdallah naye talutumiddwa mwana. Ne bannaffe oboolyawo abatukulembera twamaze okiraba nabo beetaavu nnyo naye gwe ffenna gwe twetaagako ye Allah tabaraka wa taala olwaleero gwe tuza okugira ki okusinza. Tusiima ba MPs baffe bonna leero bukya lubanga lwa Mmindi baagatta endowooza ne boogera ku bisiyaga era ne bagatta okukkaanya ne bateeka omukono ku kuwera ebisiyaga ebyo. Mu ngeri y'emu mu disitulikiti y'e Kalungu abayisiraamu bajjumbidde okusaala Eid mu mizikiti egy'enjawulo omuli ogw'Ekabaale Bugonzi, Masjid Mariam Lukaya n'awalala wakati mu kire ky'enkuba ekikedde okufudemba. Minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi ng'asaalidde Kabaale Bugonzi awanjagidde bannayuganda okulwanyisa ebikolwa eby'omukwano ogw'ekivve. Ekkubo lye bakozesa kano nga taliteekangawo okubeera nga likozesebwa. So omuntu alwaye n'obulwadde bwa HIV/AIDS oba oyagala oba toyagala ogenda kubeera ng'ofuna ebitundu 9 mu 10 abagenze okufumba obw'ebikulujo babakebedde si wano mu Uganda wabula mu nsi yonna be basinze okukwatibwa obulwadde. Ababaka ba Parliament okuli ow'e Kalungu East Katabazi Francis Katongole n'owa Kalungu West Joseph Gonzaga Sseungu bennyamivu olw'ebikolwa eby'obugwenyufu ssaako n'ebyobumenyi bw'amateeka ebyeyongedde okukyaka ennyo ensangi zino. Mu busiraamu ekikusiibya kudda eri Allah okujjukira ebikyamu by'okoze n'okutuukiriza empagi z'obuyisiraamu. Tusigale mu mbeera y'emu. Kitegeeza nti omwezi guno Sheitani yabadde ensibe kati esumuluddwa mbakuutira obutadda mu makubo ga sitaani. E Mawogola abasiraamu mu disitulikiti ya Sembabule beeyiye emizikiti egy'enjawulo okusaala Eid el-Fitr ng'akulira obuyisiraamu mu disitulikiti eno Sheikh Semakula Abdallah yasaazizza abasiraamu era asabye Pulezidenti Museveni okuteeka omukono ku tteeka erirwanyisa omukwano ogw'ekivve litandika okukola. Pulezidenti anywere kama ajja mugayidinga naye aleme kukkiriza bisiyaga ggwanga lyaffe. Okusaala Eid kuno kwetabiddwako ne mukyala wa Sodo Ayine Kaguta ng'awadde abayisiraamu abali mu bwetaavu ebintu eby'enjawulo bibayambeko mu Eid. Abaweerezaayo katono kaaba abantu abatasobodde abateesobola bulungi nga Eid ebadde mukalubiridde abaweerezaayo ekantu katono kemunakozesa ku Eid bintu byakozesa waka. Naye mwebaze okutulowoozaako n'okulowooza ku muzikiti guno n'abayisiraamu baffe. Mu disitulikiti y'Eryantonde wadde ng'enkuba ekedde kutonnya terobedde basiraamu kugenda mu mizikiti kusaala Eid el-Fitr. Omukulu w'ettwale ly'Ekaliiro Eryantonde Mwalimu Azizi Lutaya yakulembeddemu okusaaza Eid ng'alaze obwennyamivu olw'abavubuka abatakyayagala kukola nga kyekiviiriddeko n'abamu okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. N'omuzadde omwana akuvaako ate emyaka 5-7 n'akubako nti ageze mupiira n'omuwa n'essente naye nezikulema okuwaamu walimu ono okumusomesa nti alufu bau tau nazimanya. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Kabula Lumaama David Luyimbazi Eid el-Fitr agisaalidde mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eya Ssaabawaali Kaliiro mu muzikiti gw'e Nabigoye mu disitulikiti y'Eryantonde. Era wano waasinzidde n'asaba abantu ba Ssaabasajja okuteeka essira ku mwana omuto naddala mu by'eddiini olwo kiryoke kisobozesa eggwanga okufuna abantu abalimu ensa mu biseera eby'omu maaso. Omwana n'amanya obuzaale bwe n'amanya ekika kye
n'amanya eddiini ye n'amanya abakulembeze be n'agenda mu ssomero n'ayigirizibwa n'akulanga mutendeke. E Butambala abayisiraamu bakuŋŋaanye mu bungi okusaala Eid el-Fitr ku muzikiti omukulu ekibibi mu disitulikiti ey'e Butambala ng'okusaala n'okubuulira kukulembeddwamu Sheikh Abbas Kiggundu. Tambula n'empisa osanga abantu abakulu bamuse n'empisa osanga abantu abakusinga ekitiibwa olw'ekitiibwa osanga abaana bato basaasire. Wano Regional Kadhi wa West Buganda Sheikh Juma Mawejje wasabidde Pulezidenti okuwa ekitiibwa Paalamenti y'eggwanga asse omukono ku tteeka lye baayisa kubanga liyambako okuzza ennono obuwangwa n'empisa z'Abannayuganda ebigenda bisereba ensangi zino. Yakolimira omuli w'enguzi eyo gwe banyiwadde. Tukimanyi bulungi nti enguzi yayingira buli wamu tewali weegali naye manya nti bw'oba ogirya oba gwe bagiwadde mu maaso ga Katonda ffenna tulina obuzibu. Y'omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lya Butambala Katambala Sulaiman Magala asomedde abayisiraamu obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yabawadde okubayisa mu Yidi. Yabeebazizza okuyita mu mwezi guno era n'asaba Mukama Katonda asasule kyonna kye mukoledde mu mwezi guno. N'entuko omukaaga eza sita nazo tubeere nga tuzisiiba.